Kaakati omukyala gw'olaba oyo bbaawe amusse, amukubye ebikonde n'emiggo mpaka bw'amusse, amuttidde mu maaso g'abaana baabwe ng'abaana bamulaba, nga balaba taata akuba maama mpaka maama bw'afudde. Taata agamba nti mukyala we ono amuswazizza nnyo mu maaso g'abaana, amulangira atya obutaba na ssente ng'abaana bawulira, kye kimuviiriddeko obusungu, n'akkakkana ku mukyala we n'amukuba mpaka bw'amusse. Kaakati wuliriza, nga sinnaba kutuusako vidiyo eno, nkusaba ogimpereka like etambule tuwe ku buli muntu. Omwami oyo ali mu kifaananyi ye bba w'omukyala oyo, abo boolaba bafumbo, naye we njogerera essaawa zino omukyala mugenzi, nga bbaawe kennyininyini gw'ayimiridde naye y'amwettidde. Taamu ebadde etandika, abaana abasinga obungi baatandise okusoma. Omukyala ono ewaka abadde akola nga ne bbaawe akola, naye ng'ebintu ebisinga obungi ewaka omukyala ono y'abadde abikola era nga y'abikwasaganya. Akasente k'aba akoze ku mulimu gy'aba akoze, akomawo n'emmere n'agigula, bbaawe ewaka abadde talina kyakola. Omusajja ye ava ku mulimu n'ajja ewaka n'alya buli mmere ne yeebaka, ekiro n'ayagala okwegatta, ku makya n'akeera n'afuluma bufulumi n'agenda, anti engoye baba baazigolodde dda nga n'engatto bamaze dda okuzitegeka. Ssenkaggala ono gwe mulimu gw'abadde akola ewaka. Ebikwatagana n'okugula sukaali, ekyokunywera ky'abaana ku caayi, abaana bambadde batya, basomye batya, buli kimu omukyala ono y'abadde akikwasaganya. Ne bwe baba balwadde abaana, maama ono y'abadde ajjanjaba abaana be. Omulimu gwa taata gubadde gwa kujja kulya, kwegatta, kufuluma nnyumba kugenda. Sukulu fiizi omukyala ono y'abadde aweerera abaana, era taamu ewedde yonna yonna agimazeeko, nga sukulu fiizi maama y'asasula sukulu fiizi. Taata ye waka abadde talina ssente yonna yonna gy'atoola. Buli bamusaba ssente abadde awooza talina, buli bamusaba ssente abadde awooza talina, naye nga ssenkaggale gwe mulaba ono afuluma ku makya n'agenda ssebo n'akola, ewaka akomawo kiro ssaawa 3. Oba okitegeera? Taamu eno etandise, mukazi we yamutuukiridde n'amugamba, mwami, abaana babano bagenda kutandika okuddamu okusoma, wandibadde onnyamba n'ompaayoko ku ssente za sukulu fiizi ez'abaana ne nsobola okubatwala ku ssomero. Ennaku zino nange siina ssente bulungi, taamu ewedde yonna yonna nze mbadde mbaweerera. Omukyala nga bw'atyo bw'agamba bbaawe. Omwami yamuzzeemu n'amugamba nti sirina ssente. Omukyala ne yeewuunya n'agamba, naye mu maka gano tolina kintu ky'okola, ogwo gwa kukomawo waka kulya mmere na kufuluma kugenda. Buli lwe nkusaba ssente ogamba tolina, ne we kuba kugula kasukaali waka era ogamba tolina, olibaako ddi ggwe ne ssente? Bino byonna byonna babyogera, omukyala asaba bbaawe ssente eza sukulu fiizi w'abaana, abaana bali wali batudde bawulira buli kimu, kubanga ebiseera ebisinga abakyala bano baba balina kye baagala okusaba omusajja, nga ggwe omusajja weesikasika toyagala kukiwaayo, batera okukola ebintu ebyo ng'abaana bawulira. Omwana awulire taata we kika ki gw'alina, oba okitegeera? Kati abaana byonna byonna babadde babiraba era nga babiwulira. Omukazi n'alyoka alangira bbaawe obukodo n'obukopi, n'amugamba, ne ggwe musajja ggwe atabalirira, atalumirwa famire yo kiki? Taamu ewedde yonna yonna teri mwana gw'osasulidde ku sukulu fiizi n'omu. Taamu yiino ey'okubiri etandise, nkusaba ku ssente za sukulu fiizi era oŋŋamba tolina. Akasente ko mu maka gano kalaga wa? Ffe ssente zo nga famire yo tetuziryako. Omwami asirise ye awooza talina ssente, oba ssente abadde aziteeka wa? Nze naawe. Munnange omukyala bw'amaliriza okugamba bino bbaawe, ensonga ne babanga abazivaako ne badda ku birala. Kati kumbe ye omwami afunyeemu akasajja n'obusungu ku mutima, ng'alabira ddala nti mukyala we amuswazizza mu maaso g'abaana. Abaana babadde bawulira maama ng'asaba taata ssente, taata ng'agamba talina, era maama takomye okunaalangira taata obukopi n'obutalabirira famire yo n'okubasuulirira, kubanga ebintu byonna byonna ebisinga mu maka gano maama y'abadde abikola era nga y'abikwasaganya. Abaana balidde ki? Bambadde ki? Balwadde? Basomye? Buli kimu nga maama yakikwasaganya. Kati omwami ono n'afuna obusungu ku mutima,
n'agamba omukazi ono answaza atya mu maaso g'abaana. Abaana nga bawulira n'alyoka nnangira obwavu, n'alyoka nnangira nga nze ssente zange gy'atamanyi gye nziteeka. Ammanyiira atya? Takimanyi nti nze bbaawe. Maama abadde bambi ali awo atudde, ali ku ssimu ye anyigaanyiga. Omwami ono ayimuse n'alyoka akuba mukyala w'oluyi, n'amukuba eŋŋuumi, n'amukuba ebikonde. Takomye okwo, n'ayingira ekisenge ng'omukazi ali awo akyekutte ku ttaati ayika musaayi, ennyindo bazaasizza. N'aleeta omuggo n'alyoka akuba omukazi emiggo. Abaana bali wali balaba. N'alyoka akuba omukazi emiggo okubula okumutta obusi mu kaseera ako. Abaana balaba. Omuggo agumukubbe ne gusensebuka. Bw'amaliriza n'alyoka amukkakkanako, n'amukkattira ebikonde nga bw'amugamba, ani gw'oswazaswaza mu baana? Ani gw'oswaza mu baana? Nze gw'oswaza mu baana? Abaana balabe taata waabwe nga simanya bwe sobola kukola kiri. Mukazi gwe ani gw'oswaza? Ye nga mumanyira nnyo abakazi b'ennaku zino. Omukazi n'amukuba. Omukazi ng'amubuuza onkubira ki, nkukoze ki? Abaana balaba, bali awo bakaba bukaabi, taata ava ku maama, taata ava ku maama. Omusajja akubye omukazi mpaka omukazi watuukise ekiseera n'aba nga takyasobola kukaaba. Era mu nnyumba wo wennyininyini waafiiridde. Waafiiridde. Kakati banneiba abadde bali okumpi bawulidde olutalo n'oluyoogaano, kubanga baana babiri babadde balwana ng'ennyumba bagiggaddewo. Banneiba bagenze okutuuka ku luggi ng'abaana baleekaana mujje mutuyambe taata atta maama. Bagenze okutuuka ku luggi nga luggale, ne balukoonakoona nga bebayita gundi va ku mukazi, gundi va ku mukazi, naye ng'omukazi olwedde ye obulamu takyalina. Era oluggi balukonyekonye, abaana ne bajja ne baggulawo. Bagenze okutuuka munda nga ssebo Ssemaka akkakkanye ku mukazi we n'amukuba mpaka bw'amusse. Amukubye ebikonde mpaka bw'amusse. Waasanze waakuba mu lubuto, ku mabeere, ku mutima, mimwa, yenna omukazi nga takyategeerekeka. Era abaana kye bakoze, badduse buddusi mu nnyumba ne badda eri mu bantu. Ssenkaggaale n'alyoka atuula wali nga yenna ajjudde omusaayi ku ngalo, zonna zizimbye. Omanyi okuba omuntu ebikonde n'ozimba wenna engalo. Kati omusajja ono bw'atyo wabadde afaanana, nga mukazi we agudde wali eri afudde. Banneiba bakubidde poliisi. Poliisi nejja n'eryoka ejjawo omulambo gwa maama ne taata ono omutemu, ne balyoka bamutwala mu kaduukulu. Abaana bennyini be boogedde ebintu bino, kubanga ye loodi olumututte ku poliisi asirise, talina kye yayogedde mpaka nakati. Abaana be boogedde gye byatandikidde mpaka ne gye biggweredde nga taata asse maama. Abaana babigambye abantu ne babigamba ne poliisi. Abakazi mutomera, kubanga n'obeera mu maka nga mukola mwenna babiri, baawa akola nga naawe okola, naye n'oba ng'oli mukazi nga ggwe alabirira famire. Omanyi kye kitegeeza? Ng'omukazi gw'osasula school fees w'abaana bo, gw'oyambaza abaana, gw'ogula emmere ewaka, ne renti nga gw'omusasula. Naye nga mu nnyumba oyinamu omusajja ng'ate takuma bukumi kyakubeera musajja nga ye taata w'abaana bo eyakuwasa nga mweyagala. Okitegeera, yakuwasa nga mweyagala. Kati omanyi kye kitegeeza ne trauma taata ono gy'aba atadde ku baana. Okeera ku makya n'otta maama w'abaana bo ng'abaana bo bakulaba. Mu butuufu abaana bano baba bagenda kutunuulira batya? Oba okyasobola okuddamu okubeera taata w'abaana abaana? Omusajja asse maama w'abaana be mu maaso g'abaana nga bamulaba bati. Abaana bano baba bakyasobola okuddamu okubeera okuyita omusajja ono taata? Basobola? Bano be basajja abatta famire zaabwe zonna. N'afuna obusungu kantu katono nnyo bwe kati, bakusabye busabi school fees n'ogamba tolina, naye nga tolina kyokola waka. Tolina tolabirira waka, tolabirira abaana, tolabirira famire yo. Ne bagamba nti atuweeyo ka school fees. Gwe n'olabanga gwe gwe basabye gwe bavumye, omusajja alabyenga gwe bavumye. N'alyoka anyiiga yenna, obusungu n'alyoka bumalira ku mukazi ono.
ateeka okuba ng'ekikolwa ekimukozesezza kino abadde amuyinako obusungu, nga y'ensonga lwaki abadde talina kyakola waka, nga talabirira baana, tagula mmere, talina kyakola. Okitegeera ng'obusungu abuyina ku famire ye ate nga tebalina kye baamukola. Omuntu w'atuukira okukuba omukazi bw'ati n'amutta aba ateekeddwa okuba nga bano ng'obusungu bw'amuyinako n'ennugu gy'amuyinako ya kika kya waggulu. Kubanga lwaki omukazi atuuka ku level etandika okuba nga yagula emmere ewaka, nga yasasula renti ewaka, nga yasasulira abaana school fees, naye nga mu nnyumba basulamu n'omusajja. Ebyo ebintu biba birina gye bitandikira. Oba okitegeera, mulimu abasajja abamu abeesiruwaliza ddala, omusajja ne yeesiruwaza kompulitire, ne yeesiruwaza. Okitegeera, so abakyala abamu batomera, naye munnange eyo si engeri omuntu gy'oba olina okweyisaamu eri famire yo. Kiringa okukera ku makya n'otukakkana ku mukazi ono omukuba ng'abaana bakulaba, ng'oli musajja, oli muzadde, oli taata mu maka, n'okkakkana ku mukazi wo maama w'abaana bo, n'olyoka omutimpula emiggo ng'abaana bakulaba. Abaana bano obalaga kifaananyi ki? Abaana bakula mbu maama yatta taata, simanya taata yatta maama waffe, nga maama amusabye school fees zaffe. Abaana bano tebasobola kuddamu kulaba musajja ono nga taata, tekisoboka. Era bajja kugamba nti ekyo kitaata totubuulira kyatta maama, nze takyalina taata wange. Nange bw'oba okikoze nange oba tokyali taata wange. Ate n'abaana balabika baawonye bubonyi. Omusajja ono naye yandibadde abatta. Kubanga tulabye abasajja bangi afuna obutakkaanya ne mukazi we, ate obusungu n'abuteekamu n'abaana. Oba okitegeera, ebiseera ebisinga omusajja bw'oba ofunye obutakkaanya ne mukyalawo, omuliro teguzikiza muliro. Gwe nga ggwe omusajja kiba kikkakkatako okusirika. Abakazi jjukira ebiseera ebisinga bayombi, batera okuba okuyomba. Kati nga ggwe omusajja oba olina kusirika okuzikiza ebintu bino, osirika busirise kino n'okimma amazzi. Naye ate ono akoze ebintu bibiri, asirise ate bw'amaliriza n'apika obusungu ku mutima, ate n'alumba omukazi n'amukuba mpaka bw'amusse. Naye nga abaye takyalina nga takyalina na mugaso gwonna waka. Ate ssebo ebisajja bino eno byagala okwewaŋŋamya. Ate ssebo bwe kikomayo waka ssebo kiba kyagala kiriire mu budde. Muli mwana abasajja balina engeri gye bamanyiramu abakazi. Akeera ku makya n'aba nga talina yadde n'ekikumi kyalese waka. Bw'akoma bw'aba ayagala emmere asange nga yayidde dda. Aba ayagala ssebo aliire mu budde roodi. Naye nga talina ssebo ssente z'aleka waka. Ozannya n'okuzannya. Kakati abaana bano bagenda kubonaabona. Olaba badde bayita mu mbeera maama waabwe yabadde amanyi ennaku yaabwe. Kati omutaata wo yasse maama, ate nga taata tasobola labirira baana bano. Kati taata bagenda kumusiba, abaana bagenda basigadde mu bbanga nga tebalina muntu n'omu ayinza kubabeererawo, okubayita okubonaabona sadida. Naye nga ate kuva ku taata, mu butuufu nze nsobola ono omusajja asaana naye kuteeka ku kalabba. Era twakolwa bubi kuba nti akalabba mu Uganda kaggyibwawo. Ne gwe baakasalira okero tebakamusibangako, tebakamuteekangako, naye nga baakamusalira dda. Okero baamusalira kalabba naye tebakamuteekangako. Kati omusajja bw'ali tasaana kusibwa, asaana naye kumuteeka kalabba. Omuntu yenna aggyewo obulamu bw'omuntu aba asaana naye kuggyawo obulamu bwe. Kubanga bagenda kumusiba n'eginaba myaka 10, 20 ajja kuvaayo era akomewo mu society. Akomewo mu society era waaba waakutandikira wasobola okuddamu era natta. Kati omuntu yenna akedde ku makya natta munne tasaana kusibwa, naye asaana kuteekebwa buteekebwe ku ki? Ku kalabba. Naye munnange ne gwe baakateekako okero tetukyamanyi na biriwo ku ssaawa zino ku mawulire ge. So byebyo biri ku sayidi eyo. Taata asse mukyala we maama w'abaana be lwa kumusaba ssente za school fees w'abaana.
nga tazirina. Olwomugambyeko nti ssente oziteekawa, omusajja obusungu obumalidde ku mukazi namukuba paka bwamuse. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, mwebale okusubscribinga saako n'okuba nti ate mulayikinga n'okukomentinga. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda bankuumire, mubeere bulungi, mweraba.